ate kiki ekikyankalanya omanye enjovu kyekimu ku bitonde ebikyasiza okubeera ebizito kusya Katonda weetuukira okuba omulanga kati agenda okuzza amaaso nga wali omusoto munene gwetikya enjovu gugikanyuza eri yafukirawo ne mu mpale ne gusemera wali gwamukanga mukatiriga muzaatu n'agwambala ne kulyoka kujjako ne kabako nayambadde ebiddugavu ali myaka gya Alice 20s 19 leka tulabe oyo scoopy yange leka kikwatirira bwotyo. Let me get this straight. Leka kino kimbulire bulungi. You saw an elephant. Walabye enjovu nga zirya enjovu ttaano nga ziri omusota. Nedda. The snake was. Omusota nga guli enjovu ttaano. This wasn't a regular snake. Tegwabadde nga gino emisota gya bulijjo. Really big. Gwabadde munene. I don't know. Mu butuufu nga kimanyira kye gwenkana. Enormous mouth. It was huge. Naye gwa yasemye nga munene mu kamwa. Tossed it straight into. Ne gukwate enjovu ne gugiteeka paka mu ddookooli. Into the snake's throat. I mean this thing's. Gana amaaso gaago. My ex-wife. Gantiisiza nga yali mukazi wange. Oyo Kataala kennyini. Oli agambye poliisi nti omusota gwalidde enjovu ttaano. Bamugambye oba walabye enjovu ttaano nga ziri omusota. Bagambye bulayika musaaga.